Amaziga melele omwaifu Miss Damam ne Bibi Zanda omuyimbi yali yamupasula ku Mado. It has ended in tears. Ate nga ne Mado yafunye dda replacement, yafunye dda omukyala omupya, omugole omupya. Byonna bikuletedde maaso awo ogenda kubeera nga obyerabirako kuba binyuma obyerabiddeko nenga wasuze otya wasibye otya gwena omulungi ampuliriza Channel Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okulinga notification bell obenga notified buli tekawo video empya. Mpozi n'ekirala nsaba kubuwagizibwa mu mikwano nsiba ebirabo by'oku mikolo okwanjula okukyala gift hampers, surprise zonna tubikolako. Saba otukubire ku namba y'essimu gy'olabawo ku screen yo mukwano tojja kwejjusa surprise ng'omwagalwawo Valentine etuuse. Ne delivery tuzikola kasita otuwa transport, ne delivery tuzikolako bulungi nnyo ddala. Mwagalwa wasobola okubeera maama wo, muganda wo, omuntu yenna kasita abeera nga yakolera ebirungi, kasita obeera ng'omwagala okumusurprisinga oba okumuwa ebirungi, byonna tubikolako nnyo ddala mikwano. Nga tweyongeddeyo ate kansooke nkutwalire ddala butereevu ku vidiyo z'omwaifu Miss Damam ne Bibi Zanda live ze baakolanga ekiro nga balumya Mado, nga bateeka Mado mu depression, nga balumya ttiimu Mado. Byonna ogenda kubeera nga byerabirako ne mukabanga katono nnyo ate bya ending in tears. N'ensonga lwaki baayawukanye ngenda kubeera nga ngikuwa mu maaso eyo. That is it. I will do everything anyway for you. Oba batuvuma mpaka kuwulira bubisivuddeyo. Babe, aba batuvuma nze mbagamba ekintu kimu. Gwe manya ne wumpalana nga Katonda sikojja ekiŋŋaana kugenda mu maaso ze ne wundoga nga Katonda sitaatawo. Kitegeera abangi mwaloga temwamanya nti nno ffe tulina Katonda sirwana na muntu naye annwanirayo omutonzi. Gwe manya ne wumpalana nga Katonda sikojjaawo. Ojja kumpalana obeere eyo empagi ojja kuba okyali mu kumpalana ne ddatawo ow'ebbiri gw'otadde ku ssimu aggweko kati atuufe n'ekinugu ky'omundu. Anyway, I love you guys. Abanvuma n'abatanvuma mwena mbaagala naye ate era bondaga nti tonjagala era sikwagala kati nange am confused. So baby abatatwagala nawe tukwata bugere ku bunu ne we tulikola kitebalisiiba. Mbwe Miss Damam mukendeeza obwenzi omwe mu bwenzi mwe mwagalira baby. Oyagala kumpa Ekumi teri kyawomu. oyagala kumpa ku mucungwa. Bwe bityo bibadde bitambulanga obuyimba bwonna obw'omukwano babukubye babumazeeyo batunuza ekilavulaavu beeyisa amannya aga laavu gonna ne bagamalayo beekubidde obuyimba mu buli ngeri ne bongera okulumya ttiimu Mado. Kankwongere paati 2 ate oyongera okulaba bwe nti oluvannyuma nkuleetere omukyalo oba omugole Mado gwe yazizza oba gwe yazizza mu kifo kya Miss Damam. Kinyi baby ninga sometimes mbeera awo ne ndabanga nzaale mu birooto. Why? Gomanyi okubanga olina omuntu gw'osinga okwagala
omuntu bulijjo gwe weegomba ng'owulira omwagala ebyaddala naye nga olaba omulina like nga byaddala bibanga ebitali byaddala naye nga byaddala baby onaagumira okugenda ewaffe eyidinda eri wabeera abategeera ku myaka 45 onaasobola baby. Why not? Akayimba kabadde kagamba be singing anywhere for you. Yongerayo baby. Katuyongerayo ku paati esembayo ate tusobole okubeera nga tweyongerayo ku kiddako naye nsaba otwendooza mu comment section okusinziira ku butya mukwano bwe gubadde ate ng'essaawa za kakati bya ending the in tears olowooza Sarah za tiimu Mado kuba tiimu Mado bagambanga Miss Damamu nti naawe Amaziga Mado g'omukaabiza simanya ojja gakaaba either gwe oba bibi Zanda n'ebirala bingi nnyo ebyayogerwanga nga bwe nabikulaga mu video ezo eziri emabega gwe n'atabiwulira osobola okukirirako mu videos nga 2-3 okebereko olabe biki tiimu Mado bye bayogeranga. Sigenda kuresa ate kambere nga nkwongerayo ku paati eddako. Tinjigiriza kati babikutte nange nno abadde akugamba nayigamu ako kokka ati kenjagala nange njogera gamba wagwa nviridemu walina nkake gamba wagwa nviridemu walina nkake bwana ndeka agenda mbinjigiriza eri olina okuyiga olulimi lw'abalasita omanyi kati wavumbiddwa mu balasita so ate abalasita abo abakyasinza okuba ne laavu badde okimanyi be abalasita tetulenda bebi kimanyi abalasita tetubba ffe tetuli babbi abalasita nga batuyongerayo ku paati eddako ngenda kubanga nkubulira emu ku nsonga lwaki bibi Zanda ne Miss Damamu bayawukanye yeno ekireetedde bibi Zanda okubeera nga akaaba Amaziga essaawa zino nga bya ending the in tears agamba ali so heartbroken oluvannyuma omwaife yakizudde nti beddira omuziro gumu era tebasobola kubeera nga bafumbiriganwa ate nga ne wa Mado yafunye dda omukyala omulala essaawa za kakati byonna ngenda kubeera nga mbikulaga naye kansooke tweyongereyo ku paati eddako ate tulabe ki ekiddirira maaso nedda ekiriwo Mado yeefunira omukazi ye kuva ku ntobo y'omutima gwe si bino okufunidde okuba musawo ajje nga yambadde gloves ng'ali kilini agenda okujjanjaba ebiwundu bye si bano abacaafucaafu bwe yabagambye kitegeeza agenda kwesabukulira agenda sabukulira nedda Mado tamanyi kulonda londa bikazi bitadde muleke bamufunire tamanyi kulonda yakalonda bameka era yoyo bambi alonda bikazi byawo tebiyina mpisa enyumba bamaze ogiga naye oli bw'aba abadde n'omwana waba amanyisa ono omwana wange ayina empisa kamuwa omwami ayina empisa oba ekitegeera ekintu ekyo mumuleke yeefunire nyagala era wamme ku bufaananyi
kafaananyi tomanya amasula yo kafaananyi yeyemma eno y'amagye Mado tugenda mufunira omuwala omuto tumwanjule tumuwase tugenda mufunira omuwala omuto kamuwase yalonda tamanyi kulonda kulondera omwana mumuleke yerondere bambi manyi nti namulungi naye Mado yamala mujjayo midiya netandika okukwana mulungi kati etegeza amanyi olonda abalungi ngoleeta oli alina okugamba mubanjagaliza bwagaize simagale tetwagala wa omwana mumuleke buju agenzeewo buju yadduseewo dda buju ani agabe balina enamba za Mulavu wa buju omwana mumwe ebifaananyi alondeko mbukano iwe temumanyi nti oyo Prince abulalavu wa buju yerondereko kayagala akyale mu bakadde baketunulireko bw'ati obwala obugere buli buti asibyambanda sikikadde ngakona kalimo Steve abana kye bakola nga musirikale mumpe wodiye wammwe andi ulelokami okitegeera leka nsooke nneekemu eddakiika kajja kujja naye mwe tomanyi nina vidiyo z'ensanga ezinkwasa obusungu waliwo abantu abalina ebigere bibiri bagwa eno bagwa n'eri ngaani nze ntera nnyo tuula mu comment section kasita okomentinge positive ku vidiyo y'amalaaya mmanya nti gwe olimbega bw'oba ozze mu ffe ani ono simanyi yagambye alina namba mugambye okuwandika mu comment section like dino nonti dino yekka mwe mugende mu vidiyo z'amalaaya za postinga mugende mu comment oli asobola okugikomentingako kagamba wama bebi nze nkwagala kati olwo oba ojja eno muffe naffe nokomentinze ku vidiyo y'embonze nkwagala kwendi bannange ndi buju tuwa namba 2 eza Airtel ne MTN kubanga gye wampadde jjo yaganya ogenda ku WhatsApp simanyi lwaki kedde nakyo muba mumanye musooke musirike mbabuuze muba mumanye nti dde n'omusajja kino tonyiiga sooka osirike mbuuze mukwano kambuuze buuzanga fala omuntu ali mu comment section wano ngo bayita puliti oba ye puliti what Pretty Sasha fala oba ye puliti zaza oba Pretty soko komyewo lago ndi follow ya ddala alaga nti ayagala ekibuuzo kyembuuza twatandika ddi abakyala okwekwanira abasajja omunyiiga ayo temunsabula abakazi lwaki temwewa bitiibwa otandika okuyinza nti okwana omusajja abakazi bakwana okusinziira bukomenti engeri gye butambula obwa puliti bawoza tukonyeemu oli kati muula linda omusajja akukwana ne bwana bakututte ajja kugamba gwe wamukwana kikimu bwenna oyo bambi puliti tamukwana just puliti ayagala bwagazi papa naye tamukwana naamwe muleke ani agambye mbw amukwana Pretty yaliwa ono atimba papa kyemwagala okugamba buli atimba papa amwetege Pretty kyagambye kituufu waliwo ono simanyi bamuyita mwana oyo bamuyita ne bayakubako okuwa meeti ogamba kiti lukwago tabiriimu lukwago yaganye yateekako ekifaananyi kya Mado era omusajja avudde n'agamba lukwago kituufu amazima akawunti yo naye ojja kwogera amazima
mulimu omusajja agambe tejja alina akaunti yayo Lukwago ye muzini yalizanya gundi ezo tugamba ye asiye Lukwago yagambye si akaunti Lukwago yavudeyo n'akola vidiyo n'agamba bannange ebintu tabiriimu oli yajjayo muyagalaze ku akaunti ye n'ateekako ekifaananyi kya Mado era n'erinnya lyakozesa nannyini akaunti eyo kati yakyusizza erinnya ateekako Mado media era n'abaana bamunozezaako ne bagamba akyusizza akaunti eri feki oli ayagala connecting those two naye ate byabagoka biriimu yagambye Mado yennyini yagambye talimanyi simanyi era amuyita Madu oli alumya mitwe alunya bantu mulekerawo okwana omuntu mumuleke yeenoonyeze yeekwanire okitegeera naye nga temunyiga temunyiga badi abamu muyinza onyiga njawukanyemu naawe omwana muleke bamulaga obuwala yeyeerondereko oba fena watulekera wakapalaga tugenda mwagala kutwala bintu byomutandise muleeta enkazikazi bannange kamba ogambeko na kino ekirala wamugamba mbupozi muntu kwekolera abantu abamu gyekikyalagala abo ate omuntu omu aba asaaga tete temukendeeza abantu ababadde bapostinga papa n'omukwano kugamba nti kiki omuntu neweetega omuntu naye nga takwagala kusigala so muleke okitwaliriza ye papa muntu mukulu amanyi kyayagala so mutagendeeza laavu eri abantu ati tete kikiki no nze gundi ali wa buju nebakemu eddakiika nga 10 mugambye mpoza ajja saawa mmeka pana yenafulumye live nempulira nga nkoye saawa 5 ku mukaaga tulidde obusungu ajaleeti simanyi lwaki bwendi naye nkyali biza omuwala buuno naye iwe kyenyinza obagamba kikino omwana tuyina omufunira muwala muto oba ng'oli kadaama toddamu okugamba ekigambo kyalakuwana amabeda be bafunira nga tebafumba tebaliiwo ono omwana Mado laavu gy'alina yadda kati muyise mu purosesi y'abedda yes tetugenda omuyisa babafunira abakyala laavu gy'alina yadda bafumba tuli kutola Museveni ku ntebe ate kabirina mumuleete bantu ba Museveni nti mugendere ku mirembe gy'abaddeko tuli kulwanyisa Museveni kuva ku ntebe kabira temuleeta mutabani we tubanga abadda mu katogo ani abatakutamu nze ne nali njagala Mado ne misigama mubabeerenga yogedde nti comment section engeri gye badde eri mu kutambulamu mukwano baali tebasobola ogumu mutwaswangukwano tonyiga ddiya tonyiga kamaama omusosoli tonyigayo omentioninze erinnya lye naye bambimwagala bwagazi nange natimba Mado nmentioninze naye ye pretty oba abadde walabiko n'abadde yeyogerako abadde tayogerako ono mwenyini ayise wano erinnya it is not like that abantu baagala bwagazi Mado ali Mado ali breast nze nange vidiyo nzikola nange nakolera omusango wange omwana ayinza okulinnya katuyaakakanze nkwagala kufa so mutakisuusi naye nga kuddamu teeka mu comment section yenamba nkulabye message poyisa mukwano ogwo papa mwagale paka kubulira bo bami Mado bamwagadde ate abantu bakamwagala nze mugambe wane mukono wane wantoni wetuzungira wali mu kiko kuba kitetuyige mwana w'abaana badde ngenda kubiiwa
Bana batumuwanise bango nnyo bwe muti. Mutimbe. Anti mamugambye Angende kole ne video kati endala. Engeri gye mu mutimbe. N'abantu beeyongedde mumanya n'omwagala. Abamu bakitwala nga bantu Bantoni waliwo ano omuwala bambi amukalanya mutimbe oli yagenze ng'amugamba. Mbona naye mwesiba ku bantu n'agamba kati gwe guweesibako oyo malaya wo wakikaaki. Muli mutya? Tuli bulungi. Wasibye otya? Tuli bulungi bannange tubeere ku kuwagira muleme kugamba mbu omuntu ateekayo papa aba amwetega. Papa mwennyini ajja asalawo gw'ayagala tuleke muteekamu by'omusajja wattu. Muntu mukulu ali smart buli kimu kyakola akitegeera. Nze n'ekyo kibozibozi. Ojo kibozibozi yani akirese ekirungi buli musayo guli mutimba gwegwa. Atagenda kudamba akadaama. Endi kadaama netasobola kudamba akadaama 100%. Waliwo omuntu oli wadde mbolonda gwayagala oli n'oweetega nga takwagala twakubanza saagala byakuyamba oli yaze naŋŋamba oduweetinga otya ebyo ebintu naawe oli mu kuwagira papa okwana oyo omuwala neŋŋamba bannange akulye boyiro amulanja ng'ondye boyiro Buto wataano. Buto ne yalinnya. middira bannange midiya girabudukaze nagivuddeko Bawulira enswala. Abatimba mu kati nze olukera ku makya nateekayo vidiyo nenziduweetinga guba musango mu mutimbe mpaka bawulire bubi. Omwagala. Ebintu byonna byatandika ng'ebyokusaaga bino ebyokuwoza nti nno baawukanye biki. Bagenze olaba muyo gweyongedde. N'atandivuddeyo avuddeyo n'ayogera. Kitegeeza bambi wama mu mutimbe. Tugenda mutimba paka kuwulira bubi oba kwetega. omuntu yenna atimba papa ng'amuteeka mu gundi kumuzzaamu maanyi ndina omuddu weetinga kati omuntu by'osaalimba wifi yange essimu yange Aisha wulira kano. Nze nga tondi weetiganga mulaba obwo. Tugenda mutimba paka kuwulira bubi oba kwetega tugenda mwetega munyini alondemu omutuufu. gumba ate puliti gwe byogamba mugenda alekeraawo timba papa mutimbe paka byoyagala akayimba k'oteekamu koyagala komenti papa yateeka ku vidiyo yo oba oteekayo tetulinaako muzenyi anti batukubyeko zanda wana batukubyeko zanda naffe tukola bye tuwagala sooka olindeko nkubuuze wavuddeyo oba okyaliyo wa Aisha wa Bobby Naku kulabako ku live ya Miss ng'owanda muliro naawe naliyo nga papa tannasalawo woze tonteekamu ebyo papa lwe yasalayo siddeeyo ku migunju navaayo dda wabaddeyo kwosa jjo nga weetona buganzi nkwata bulungi nga papa tannajja nga twagala kwetonda baddinga ne papa najja natugamba tumuvinge ono fenga tubadde tetukyetona buganzi nga tumanyi gye tuli twali tetunategeera mukwano abantu abo we bajja twali tubaagala ffenna ne mamiraavu yali abaagala bonna wano juzi kati papa yazze n'agamba amuvinze ono kati mba nzunga ki era ogenda kundabayo nze ni muntu mukulu mwetereeze nze nagendayo nendaba amannya g'abantu abatwekiiseemu ate nga muli bakyamu nze siriimu nagange mwegali luli nakulabayo neŋŋamba bannange wandabayo fayini nze siwakana wandabayo nga papa yali azze agambe nti amuvinze ono twali twagala abantu abo baddingane obuyimba mwali mu bulaba bwatuulamu kikye mwali mulinda obuyimba tebukola mwana gwe kati fe tusabire papa mubiveeko tusabire papa kuguma baali bamanyi nti papa ajja kumala jo mwabadde ku live omusajja ebigambo bye yabadde akozesa mwabadde mubiwulira byabadde byangero kati ng'omuntu ategeera tosobola ate kudda kubeera wano papa naye ayogera nnyo engero bannange oba engero ani yazimuyigiriza
engero bwezeetaaga okiwulira ati ataategengamba ne papa bamuyita ne ku live ziri tagendayo ze bagambye ze bagenda obeerako leero mbu nga babagatta tagenda ng'ani amugatta tewabaddeyo maniraavu mugambe tagenda nedda omukyala yennyini yagenda okwogera ansa ye wabula tebagambye tibagenda kuyita Mado no omukyala yabagambye omusajja yabagambye ali mu 10 second chance ya 10 mwe mwagala yakubiri nga mmwe omanyi kino omuntu obanga omwesonyiye wasazeewo omwesonyiwe naye wabazemu okwogera naye gyogenda okwogera naye mwana waffe jjukira oba okyamwinako ne kali akamwagala wabutunulya amaaso n'otenderwalira ye second chance ali mu 10 chance mwe muli mu second mukiwulira nga mugenda kuleeta omwana bw'ayina mugenda kuleeta abantu abookubiri babeetondereko mugenda kutandikirawa kikye mumanyi sooka owulirize tebabaze kafu oyo omwana ku bwongo bw'ayina wulira oyo omwana ku bwongo bw'ayina ne IQ gy'ayina wuliriza ebigambo bino ne bana bamwise ku live zaabwe ajja baddamu ansa nga question ekuba ku gundu yababuulidde ekituufu ate tajja genda yeetonde biki jo temwabadde ku live ebigambo temwabagamba omukazi yagala kwetonda kyamanyi papa tasobola yeetonda biki ng'ate we yabadde yeetonda yagambye amusonyiwa amusonyiye atamusonyiye isabutinyu kibye ebiki ebyo neba nange ku papa ebigambo byayogedde papa lava yabadde agirimu naye ng'pozi kumutulugunya nga tayogera naawe badde simulungi musooke mulindeko oyo omwana mugezi wano abadde tabalaga kiri mu kisenge kyova olaba ebiseera ebisinga abadde ateekako obuzungu bwe nga tayagala bamusaba simanyi ate nga tolina miss tolina wolololo nga yeeterako obuzungu kubanga ng'amanyi bw'anaateekako abaddugavu agenda mugamba ate pakatagala manyi olololo ate mmataka basement yali yakwata nabbubi mwali lwakuba papa mumutimbe paka ku ggumba mumutimbe naye tuba followinga ne tubalayikinga ne tubakometinga temutuwa follow wadde kalayika tali kirala mumutimbe paka ku ggumba mwe mwennyini tubalayikinga ne tubakometinga ne tubawa likes naye temutulaba anti nze obuzibu obuliwo abantu abataliiko bifaananyi bya papa tetulina akawunti zabamu akasa wallahi sibalimba banvuma okufa okyazanya okiwulira naye nga mugendere ku mulamwa omusajja ebigambo byayogera nga ate tewali agenda mutegeerera era mwawulidde jjo ngategeerera oyo omwana alina obwongo teri agenda mutegeerera nti kola kino oba tokola naye nammwe mwalwanye yakitegeera nga ye mwalwanye anti twalwanye naye nga ye mwennyini alaba ekituufu n'ekibi okiwulira alaba gy'alaga adda ne gy'atagenda nisho gamba otya nga toyogera n'osanyusa omuntu neweerekereza ebirungi neweerekereza okwetuusa singamba kiba kirungi mwebala okuwagira mumutimbe paka kuwulira bubiti mutimbe ne mu byenda pentagoni tetunaba agimaliriza kuzimba mukitegeera ekintu ekyo pentagoni eyaki temuleeta pentagoni twagala mmotoka naye abaddeko kuleiva ekiro eyamiisidama mwenyini nga bagamba mbu batuzizaako wamu ne papa mbu babaddeko kuleiva ne bagamba mbu basalawo leero yagenda osalawo leero naye tefe papa yamaze osalawo tetwagala papa yasazeewo wano wabadde yeetega abasajja be ani abadde amugambako
nze nga nina bba wange nga mutuufu nkimanyi njogera naye oba mbeera naye oba mulaba kale nga tugine byanga bya misidamu nani ne Mado tosobola kukyaza musajja asukkamu omu nemoola wanabadde yeetega abasajja banaye okwetega abasajja kwabadde yeetega fenye abantu balimo tugamba mbupozi laavu yali yababiri naye nga tetebamanyi nga laavu eyo abantu bagirimu bangi nedda mwe mulowooza Mado mwe we byalumira mmwe Mbazesaki yazemu ne yeetega ogwokubiri n'akola buvidiyo bwe nga yeetega ogwokubiri yagamba ayina bawolayini yagamba nze nawula nina bawolayini omukwano gwa Mado omulala oba omusajja oyo yaani yamugambye ati ogenda akiwulira ng'ali mu kukaaba nga buli yalina kwebyo n'ayogera ku ebyo ebintu amugyako deno yabaddeko ekiro ssaawa 7 mwe byabadde anti omusajja oli yamulemeddeko oli ayogera oluzungu ku nsonga ya Mado omusajja yamulemeddeko n'amugyako yamaze n'amugyako yatuse n'okuteekamu wini wa mami n'agamba mbu ye nga Mado we yagenda okukola bekwata vidiyo ne wini wa mami kati gundi waliwo yakomenti mugamba oyo mbunasonyiwe papa naye papa yamuvize ono n'agira n'ataginga mu vidiyo omwana jjo yayogedde mwabadde ku live buli kimu yabadde akyowedda nkuyita nga toliwo buli yabadde agezaako okuleeta kyaleeta nga ansa nze gyo sansobodde kubeera ku live nga bambuuba nti nawuliagenda osalawo era omuntu ataategedde kye yabadde ayogera ajja kutegeera jjo naye ate omanyi nga kirabika yavudde ku live yakoze luno oluyimba atyo nze simwagala oba njagala twala nedda kukabadde kabadde kayise dda batannajja weyavudde ku live yatandise kugira kufolowinga abaana weyavudde ku live n'atandika ofolowinga abaana kyemwagala okugamba mwe musinga baddooni obulumi wamma olaba omuwala oyo mwe musinga baddooni obulumi abayogera naye bamuwabya bamuwanga amaanyi agakola buli kyayagala abajjanga kulabizinga ebintu byakatandika abo bajja bamugamba amakola kyoyagala sinabiki lwaki bali bakutegeezerawo byonna byeyogeranga amaanyi yebino bino ebya bulijjo bino bye babeeramu bira kati bamaze okakasa ekituufu kati gali amanyi biri bye babagambanga nane omwana yesi namwe mwatwadde eno nemwogera nebamumunenya naye nga abasajja bajja ne bamugamba banaye ssaawa 8:07 ali ku live ali mu kwefumita nga banaye ekikusimisa kwefumita ebyo bye yeetunga ebyekisirusiru ebyo nga banaye n'akyusa akabina yera n'akakulambiriza n'atandika okwefumita bali abasajja ne bawagga ne bagamba weewaawo bamugambye n'asituka nti simanya nziremu moshi neyeetunga namala olumu tebaalimu bafirimu abaga obuseegwago moshi nakulaba nga agoge yeefumita agoge yeeniola yeeniola moshi n'aswala aye ate ajja akawulira eno yamugambye akaliro ogenda akawulira tonaba n'amuggyako supiidi eno yamugambye tokaaba ojja kawulira ndeno yamugambye akaliro ojja kawulira kagenda akutuula mutonaba ate guma lekera okaaba naye banziya abagirawo nga n'okuvuma bavuma bamanyira okuvumamu ne bagamba tebakusirwanya kwamba bazunga ki ekyobutuufu naye kati olowooza komenti ezivuma gyeziri komenti zenda bazigamba papa oye bino byakolanga bamuwaga
abaana ba papa ne bavayo ne beggayira mu buloko ne beenaana ku live ne bafukamira kati yabadde akimanyi nti ne ku luno abantu bagenda kukola ebirala ebyakisiru yamugjayo bamugambye aleeta ekifaananyi kya papa n'ajjayo ekifaananyi kya papa ng'ali mu kasilivules n'ateeka ku sukulini ati n'agamba nga wayogera naye nti yamugjayo naye ate ole kati nebamugamba mumukubira abaana ne bakoga nti naye agenda kudiriza ali ku live obudde buno bamugambye mukubire abaana oyo omusajja ani eyamuguze Mamikwano